Mukama waffe yeebazibwe mikwano. Balamusizzaako mwenna abatulaba ku Delta TV. Mbeebaza emirimu yonna gye mukola buli mu kiti kye n'ekitiibwa kye. Ate awamu ne twebaza Katonda oyo atusobozesa okubaako bye tukola nga bimuweesa ekitiibwa. Katusabe Kitaffe tukugulumiza kuba ekigambo kino kituma ku nsi kugulumizibwa mu bulamu bwaffe. Tubeere nga tutowazibwa wansi kuba nkyaniriza mu maanyi gaakyo okutowaza buli musajja na buli mukyala atula kuno ku nsi ey'abalamu okukakana wansi. Ffenna tubeere nga tukuwa ekitiibwa tulyoke tufune emirembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ab'emikwano olwaleero njagala kusinga kwogera eri ekkanisa kuba bino ensi eyinza obutabitegeera nnyo naye ate naye bigikwatako. Ngenda kwogera eri ekkanisa nga njagala okwogera ku kigambo ky'okufuga kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kitabulatabula nnyo nti Kristo ono bagamba okufuga kwe kuno okw'oluvannyuma kubunamya buli bibi na buli lulimi kunaabeerawo ddi ng'ekkanisa emaze kwakkulibwa egenze mu ggulu ekomyewo oba emaze kwakkulibwa naye ng'ekyusibwa bukyusibwa kuba ekigambo kino kwakkulibwa kitabulatabula. Ekigambo okukwakkulibwa kitegeeza okukyusibwa okuva mu bulamu obulala okugenda mu bulala obulungi. Ge makulu gaakyo okuwanyisibwa, ge makulu gaakyo amatuufu. Waliwo okuwanyisibwa kwa mirundi ebiri oba okwakkulibwa kwa mirundi ebiri. Kuno okusooka kwe kuno okujja abantu mulembe omukadde oba Katonda kwagamba n'ensi okubanga ya butuukirivu Katonda benga yagifuga naye ng'agifugira mu kigambo. Kwokubiri kwe kuliba okutwalibwa ddala mu bulamu buli naye awatabulatabula nnyo Yesu afuga mu budde ki bwe njagala okwogera. Luka 2:1 egamba bweti olunyiriri 2 ngenda kwogera Yesu agenda kufuga mu kusooka kuno nako kuyitibwa kukwakkulibwa kubanga tuba tuva mu mulembe guli ogw'obulumi tugende mu mulembe ogw'obulamu n'ensi mwegenda okukyukira okwo nako kwakuyita kukwakkulibwa. Naye kuli okusembayo ko Yesu tagenda bw'ajja okutwala ekkanisa awo teri kudda nti ate ekomi wano efuge ku nsi. Ne wano Yesu azze okutwala ekkanisa oba okugikyusa efuge ensi ng'afugira mu kigambo so si mu mubiri. Wali eky'omubiri okujja okutunona awo tewali bakudda njagala okunnyonnyola. Luka 2:1 okuva ku 2 lugamba bwe ruti naye muliraba Yerusaalemi nga kyetoolodde ejje ne mulyoka mutegeera nti okuzikiza kwakyo kunaatera okutuuka. Ekyo kunaatera okutuuka. Mu biro ebyo ababanga mu Buyudaaya muddukiranga ku nsozi n'ababanga wakati mu kyo mukifulumanga n'ababanga mu byalo temukiyingirangamu kubanga ze nnaku z'okuwala n'eggwanga ebyawandiika byonna biryoke bituukirire. Bayibuli eyigiriza nti mulabanga Yerusaalemi nga kyetooloddwa. Yerusaalemi ekitegeeza kkanisa. Kati ekkanisa eno yamala dda okwetooloola ejje kye bategeeza nti ababeeranga mu kkanisa mu mulembe guno bagufulumangamu. Kitegeeza nti abantu balina okuva mu mulembe guno badde mu mulembe omujja. Then ate abali mu byalo be bantu abatannaba kulokoka nabo balokoke nga bayingira mu mulembe mujja. Then ate abali mu mulembe abagutegedde beeyongere ku nsozi. Kitegeeza kweweerayo ddala kukolera ddala nga Katonda bw'ayagala kusiba na kunoonya Katonda kyayita okwetooloola. Okwetooloola kitegeeza ki? Ekkanisa yamala dda okwetooloola ejje eri mu bulimba obw'ekika ekya waggulu eri Babuloni eri mu bino eri mu biri bwe kwetooloolwa. Buukamukka ebimu boogera ku bubonero naye kandabe nti abantu balizirika olw'entiisa olwa 26 olw'okutunula ebyo birijja kubanga amaanyi g'omugulu gali kankanyizibwa. Bwe mwogera ku maanyi g'omugulu kankanyizibwa bategeeza kkanisa eri naye mu kukankanyizibwa. Gye bategeeza tebagera mu maanyi gali tekkanisa naye eri mu kukankanyizibwa. Kati we twogerera teteredde eri mu kukankanyizibwa. N'olyoka balaba omwana w'omuntu ng'ajjira mu kire n'amaanyi n'ekitiibwa ekinene. Bwe bagamba ku mwana w'omuntu okujjira mu kire bategeeza Kristo. Ekire kitegeeza kitiibwa. Ekire ekyo nakyo kitabula nnyo nenja kwongera okigaziyeeko mu ssuula endala. Ne balyoka balaba omwana w'omuntu ng'ajjira mu kitiibwa n'ebigambo ebyo ebituukanga bwe bitanulanga okubaawo mutunule waggulu mwimuse emitwe gyammwe kubanga okununulibwa kwammwe kunaatera okutuuka. Bano baali boogera eri ekkanisa nti egenda kubanga egenda obudde bwayo butusobola okununulibwa ng'ate bwenyenyezebwa nga bategeeza ekkanisa ogijja mu mulembe omukadde ogizza mu mulembe omujja kwe kuginunula ng'enunulibwa mujja eri gyetoolodde kuba kati yawambibwa eri Babuloni egenda evaayo buvi tugenda tutegera butegeeza amazima. Baga nti okununulibwa kunaatera okutuuka kuboogerako. N'agamba olugero nti mulabe omutiini kale bwe gutojjera mulabanga mutegeera nti kaakano okukungula kuli kumpi. Era bwe mutyo mulabanga bibaawo mumanyanga obwakabaka bwa Katonda buli kumpi. Ti bino byonna ebibaddewo nga binyeenya ensi nga biraga obwakabaka bwa Katonda okubeera okumpi.
obwakabaka buno butegeeza kudda ate mu mitima gy'abantu obwali buvuddemu obusesetuse okudda mu mitima gy'ekkanisa n'abantu bubeere ku nsi nga bufuga baga nti obwakabaka nga buli kumpi so obwakabaka okutwala ekkanisa okugizzaayo mu ggulu kati awo tewabeerayo bwakabaka oba okuva mu ggulu ate ekomi wano efuge nenja kukinyonyola kulage nti ekkanisa tegenda kuva wano ku nsi kugenda mu ggulu eri ate ekomewo efuge neetegereza kikukwakulibwa oba kukyusibwa kudda mu mulembe mulala ogusobola okulongoosebwa ne gutukuzibwa ne gusobola okufugira wamu ne Kristo ku nsi ng'afugira mu kigambo. Kati ngenze kulwana mwesatu mwenya nti naye mwekuumenga emitima gyammwe gireme okuzitooloola obuluvu okutamiranga n'okwekamiranga olw'obulamu buno olunaku lululeme okubatukako olw'ekyambika. Tituli mu budde obutali bwangu nnyo obw'ekyambika mulaba ensi bw'eyugana nga bagamba buli muntu aleme kubeera mu luvu nnyo aleme kubeera nga yatamira bali boogera nnyo okusinga ku kkanisa kuba tuli mu budde Katonda lwali mu kunyeenya ensi ng'ate agenda kwongeramu amaanyi mangi kubanga Bayibuli ega nti buli vvivi lyamuvunnamira awo alina okukozesa amaanyi mangi ng'ebibonyobonyo byeyongera mu nsi kyebaga nti mufulume Babuloni mufulume mudduke ebibonyobonyo byo bigenda kweyongera bweyongezi eri abantu abatabuli abatagonda lwe bayita olunaku Katonda lwayogerako ate olw'omulembe guno mu Peetero ekitabo ekyokubiri essula ey'okusatu lwerwogerako okuva ku lunyero 10 tulugenda kusaanusa ebyobuwangwa byonna mu ggulu ng'ekkanisa ne mu nsi ebikolwa yayo bisirike walyoke wabeerewo ensi ey'obutuukirivu n'eggulu ery'obutuukirivu nga tebategeeza nti wagenda kujja eggulu eddala n'ensi endala baali bategeeza Bayibuli etegeeza nti ekkanisa ejja kukyukira muli n'ensi ng'ekyukira mu mbeera gwa mpuliriza ng'embeera ekunyigiriza ng'osabye ebigaanyo ogezezaako kino na kino waliwo Katonda byaliko byatereeza ng'ategeeza nti ali mu kutunyeenya ali mu kukankanya ekkanisa ali mu kukankanya ensi anoonya ensi empya n'eggulu erijja ng'obulamu bukyusiddwa mu nkola ey'obutukuvu n'obutuukirivu. Ekyo ky'ebigambo kye bitegeeza. Kubanga olwasatu mu ttaano kubanga bwe lutyo lirutuuka ku bonna abali mu nsi ne mutunulenga mu biro ebyo musabenga muleme mudduke byonna ebigenda okubaawo okwimira mu maaso g'omwana w'omuntu. Kati bagamba okwimira mu maaso g'omwana w'omuntu wano nawo ngenda kunnyonnyola mu kitabo kya Danyeri nga kitegeeza nti omulembe guno buli muntu yenna agenda kwimira mu maaso ga Katonda Katonda alyoka amulaga emisango gye ensobi ze zonna kyova atubuulira buli kimu omuntu n'ategeera tuli mu budde bwa musango omusango ogutali guli ogw'omu ggulu naye oguli wano ku nsi era Danyeri yeegujjayo bulungi ngenda kugwogerako ogutegeere nti tuli mu budde bwa musango buli muntu mwalina okutegeerera nti essaawa yonna Katonda bw'anaakutuukako agenda kuvunaana buli kintu kyonna olabe nga okitereza bw'oba onoosigala ku nsi. Ku Bikula 3 olunyiriri lwa 10 lukyogerako nnyo tikubanga weekuuma ekigambo kyange nange ndi kukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukema ekigenda okutuuka ku nsi zonna eri abatula ku nsi tetuli mu budde obw'okukemebwa oba buli muntu okuyisibwa mu kugezesebwa okulaba nga Katonda amutereeza anaasigala wano ku nsi nga mulamu mulokole oba si mulokole okusinza ku Bayibuli. Ngenze mu Danyeri ngenda okunnyonnyola ebigambo bino nga ndaga okwakulibwa kuno n'okufuga kuno okw'olubereberye era omulembe guno gwatandika 2:21 wetubatubala kubanga 2:2 omulembe gwali guggwako nga n'abantu balowooza nti ensi egenda kusaanawo gaali kitegeeza makulu nti wagenda Katonda okuleeta omulembe omulala naye ndowooza yali tulowooza nga tetunabikulirwa bulungi tesegenda kusaanawo buli mu yerongose buli mu yeeteeketeeke nedda yali ategeeza nti ndeeta omulembe ogusembayo ogw'obutuukirivu n'obutukuvu omugenda okubeera ekkanisa ey'ekitiibwa ey'oluvannyuma ng'ate yeefuga ensi nga yeekulembera ensi ogifuga ogiruŋŋamya nga n'ensi naye etambulira mu butuukirivu na butukuvu kitegeeza nti bw'atudde ku nsi ng'okyali mulamu ng'okyagala obulamu kubanga Katonda akyakozesa manya oba okkiriza oba tokkiriza Katonda agenda kuggolola omukono gwe gukutuukeko okutuusa lw'onokkiriza enjiri ey'obutukuvu n'obutuukirivu okukyusa okuva mu by'obaddemu. Danyeri 7 egamba bw'eti yennyonnyola ebigambo bino mbijje bulungi. Olw'omwenda nendaba entebe z'obwakabaka entebe manyaga nti nendaba okutuusa entebe zaateekebwawo omukadde yakamala ennaku ennyingi n'atuula ebyambalo ebyali bitukula ng'omuzira n'enviri z'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi n'entebe ye yali ya nnimi za muliro ne bannamuziga b'omuliro ogwaka omuggo ogw'omuliro ne gutiiriika ne gufuluma mu maaso ge 10,000 bamuweereza 10,000 ne bayimirira mu maaso ge omusango n'ogubaawo ebitabo ne byanjululizibwa. Ebitabo bino ebyanjulizibwa bye biri bye njogeddeko wali nti kwimira mu maaso g'omwana w'omuntu
kati mu budde buno Katonda yayanjuluza ebitabo by'emisango byonna ebikoleddwa ku nsi. Bayibuli kyetegeeza so si musango guli ogw'omuggulu. Ng'era entebe zino ezaateekebwa ku nsi bassebo ne bannyabo zitegeeza nti omulembe guno ogusembayo Katonda yagenda okufugira mu bantu naye nga yeerondera abantu abakulembeze bayagala mu nsi ne mu ggulu. Ekyo kyagenda okukola. Kati mu kkanisa ery'eggulu, kati mu kkanisa y'omulembe ogusembayo tegenda kubeera nnyo nti nasoma nnyo, nina diguli, nina diploma. Ebyo byonna abantu babigezezaako babiyiiya balwanyise ekkanisa bakole batya. Nedda, Katonda yagenda okweyitira abantu abatuuze mu ntebe zaabwe ze yabayitira, abayigiriza ababikkulire batwale omulembe mu maaso. Ng'abo b'olina okukkakkana wansi waabwe bawulirize, bakuyigirize, mulyoke mutambulire wamu. Nga gwe tojja kusobola ne bw'onookola otya bassebo ne bannyabo. Ze ntebe zino zaateekebwawo. Kati entebe eno ennene etuddemu omukadde, yeetuddemu Omwoyo Mutukuvu ng'akomezzaawo enkola ey'edda, Ebbayibuli y'Oluzungu ekiyita the ancient of the days, enkola ey'edda ey'enfuga ya Katonda egenda ekomyewo gye tugenda okubagaziiriza. Kristo mwagenda okuyita okufuga. Kati bw'agamba nti 10,000 omuweereza n'ebitabo okwanjululizibwa, nga kitegeeza nti enkola gye tujja obbayigiza omuti gw'obulamu y'enkola eyali ey'edda etuukiriza abantu. Ebitabo byanjuluziddwa buli omu bamusomera emisango gye gy'alina okutereeza, tumuyigize bw'anaakola. Omuggo ogw'omuliro ogutiiriika y'embeera egenda okwongera okutiiriika mu nsi ejja okutuuka ekiseera nga yegyemulula buli muntu bwe mutuuka mu bulago bassebo ne bannyabo. Natunula mu biro ebyo eddoboozi ery'ebigambo ebikulu ejjembe lye byayogera, ne ntuna okutuusa ensolo lye yattibwa n'omubiri gwayo ne guzikirizibwa ne bw'okwokebwa omuliro. Bw'ayogera ku jjembe lino tuyinza obutaligenda waleero, tuyinza okulikona katono. Ayogera bufuzi bwa paapa. N'agamba nti omubiri guno kitegeeza obumu bwabwe obwa Setaani bwe babadde batambuza mu nsi yonna, obukulembera ensi nga bukulembeza Setaani. Obwo bwonna gwe mubiri gumu Katonda agenda bizikiriza. Buli omu awulire ng'amaanyi gamuwedde, ebintu takyabisobola, buli omu awanike. N'agamba ensolo endala okufuga kwazo ne kujjibuzibwako obulamu bwazo bwongera ebbanga ekiseera n'ekiseera. Bwe boogera ku nsolo ng'oggyeko obufuzi buli obwa 666 besigenda kunnyonnyola kati obwawamu, ate ensolo endala ze gavumenti zaffe. Gavumenti Katonda aziyita nsolo lwaki? Ensolo ettanga bwerabye, ebba, ekola buli kintu kyonna kiwandirabye ne gavumenti bwe zeeyisa. Kati gavumenti Katonda ategeeza oziggyako obuyinza naye nga weeziri zifuga kanduddemu olunyiriri. Ensolo endala okufuga kwazo ne kuziggyibwako n'obulazo ne bwongerayo ebbanga n'ekiseera. Ti gavumenti zaffe Katonda alwana n'agenda kulwana nazo kufa na kuwona, aziggyeko obuyinza n'obufuzi naye nga weeziri zifuga zikakkane wansi we bassebo ne bannyabo. Tubula twaga tujjeyo omuggo, kuba ku basirikale, kuba ku basumba n'abala tukyajja kutuusa lwe munaakakkana wansi naye Katonda abalumba n'abakuba mu ngeri ze, mwenna mukkakkane wansi we bassebo ne bannyabo. Olw'e14 ne 13 njagala oziwulize bulungi, awaliwo ekinyuso ekinene. Ne ndaba mu ebyo bye nayolesebwa ekiro, laba ne wajja oyo afaanana ng'omwana w'omuntu mu biro eby'omu ggulu, n'ajjira ddala eri omukadde yakamala ennaku ennyingi ne bamusembeza mu maaso ge. Ono afaananawo omwana w'omuntu ye Yesu Kristo. Ajjira mu kiro ekiro ekitegeeza kitiibwa. Ajja eri omukadde yakamala ennaku ennyingi, awo njagala okunnyonnyola. N'olw'e14 ne bamuwa okufuga, ekitiibwa, obwakabaka, abantu bonna, amawanga n'ennimi, bamuweereze ng'okufuga kwe kufuga kw'emirembe gyonna, tekuliggwa n'obwakabaka bwe tebulizikirizibwa. Kaakati balaga abantu babiri. Waliwo ajja mu kiro ye Kristo, era kye kigambo kya Katonda, ate waliwo omukadde amusembeza omukwasa obufuzi. Kaakati awo kitegeeza ki? Kyenkola eno ey'edda ey'omuti gw'obulamu ekomyeyo gye tuyigirira, gye tutambuliramu, yeteekerateekera ekigambo okukiggulirawo ekkubo nga tugenda tulongoosa buli kyakyama, buli nsobi, buli kikolimo Omukama kyatubikkulidde ekiziyiza ekigambo kya Katonda tukulukuka mu bulamu bwaffe oba mu nsi. Ekigambo kiyitewo kifuge ensi. So tebali bantu babiri nti wagenda kubaawo omuntu omulala nga mukadde ajja akwase Kristo ng'azze wano amukwasa obuyinza. Bategeeza entebe ennene etuddemu Omwoyo Mutukuvu ng'akoleramu ffe abategedde enkola y'omuti gw'obulamu, y'enkola ey'edda. Era nga bwe nabaga nti ez'ennono 12 mu Isaaya eziyita amayinja ag'omuwendo, Isaaya 5:4 agalongosanga ekkanisa aba Isirayiri, ate mu Kubikkulu 21 egayita amayinja nago ag'omuwendo, y'ennono ez'e12. Omwoyo Mutukuvu z'akozesa mulembe guno, ze tugenda tukozesa ennono nga ziggulawo amakubo okulongoosa okuggyawo ebiziyiza mu mitima gyaffe ekigambo n'ebibadde bisiba Kristo okukulukuta mu bulamu bwaffe ne tubeera b'amaanyi. Kati ekkanisa eddeyo ebeere mu kitiibwa nga Kristo afugira mu kkanisa
awo kye Bible kyetegeeza kivega nti okujjira ku kire ekire kitegeeza kitiibwa ne wali mu twalabye okujjira ku kire okununula ekkanisa okugizayo mu kifo kyayo kati wano Bible kyetegeeza so si Kristo ajja ku kire ajja atwala ekkanisa ataagire kiki ne bagambe ne bamuwa okufuga wano bwegambye ti Kristo ekigambo kikomyewo kifuge nga kifugira mu ffe nga tukibuulira mu nsi kifuge ensi n'ekkanisa n'emisango okusalibwa olunyiriri kaŋŋendeko ku 22 natunula ejjembe ne lwana abatukuvu ne libasinga okutuusa omukadde yakamala ennaku ennyingi bweyajja omusango ne gubaawo ne gusalibwa abatukuvu abo yali waggulu ennyo ebiro ne bituuka ne bali obwakabaka kyono yagenda okutunuulira ng'alaba omukadde ono azze asaze waliwo okusala omusango abatukuvu tukwasiwe obwakabaka nga kitegeeza ki emisango gino kitegeeza nti Katonda atubikula ebyokukola ebigenda bitereeza ng'agenda atereeza ng'asalira ensi omusango nga Nuuwa bwaga nti yasaliza ensi omusango nga tugenda tutereeza kiri kaakati ekigambo kibeere nga kitudde mu kkanisa ya Kristo nga yefuga ensi kyobulaba nti ekkanisa ya Kristo bwe neeba efuga ensi abantu abatasoose kutegeera abatasooka kutegeera mulembe guno na kigambo kya mulembe guno n'abaali abalokole baasooka kulowooza nti musumba muwanguzi oba alina amaanyi ki n'abantu baali nabo balinga balogo balina amaanyi gasinga n'abasamize nga beebuuza era omuntu omu sijja kumwogera wa kitiibwa nnyo alina omukyalo omu omusamize wano mumumanyi abadde amansamansa ssente yamwebuuzako kuba katono oluusi atubikula ti abantu abo basamize oba n'amugamba agasimaanyi nga n'oli ategedde simaanyi gesayidi eri ga busamize naye tagategeera bulungi kati abantu amaanyi gano bagewunya tebagategeera bulungi nekitegeeza nti enkola eno erimu amaanyi ga Katonda agagenda ofuga ensi ng'ekigambo kye kifuga ensi kati weegendereza nnyo nga tukubulidde ekigambo kya Katonda ddala ekiva mulembe guno ogusembayo ne tukugamba kino kireke ebiddiriro oba ojja kubiregako tetukugamba nti gino emigo gijja oba ojja kugiwulira bassebo ne bannyabo ngenze ku lunyiriri olw'27 n'obwakabaka n'okufuga n'obukulu n'obwakabaka obuli wansi w'eggulu lyonna abantu abatukuvu ab'oyo ali waggulu ennyo bali buweebwa bwe bwakabaka obutaliggwawo n'amatwale gonna galimuweereza galimuwulira nga bategeeza Bayibuli etegeeza nti amatwale gonna ensi zonna omuliro gugenda kuziyitamu embeera egenda ziyitamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu embooka egenda ziyitamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu kaakati amatwale go gatandika okukkiriza enkola eno nga yegenda okuwonya amawanga nga buli omu embeera emususse ne wano mu Uganda embeera ekyatweyongera abatawulira bassebo ne bannyabo kyova buli omu atabuddwa okuviira dda ku pulezidenti ow'ekitiibwa naye yennyini yatabulatabulwa dda wadde Katonda kyamuleseewo n'ebyakola byamutabulatabula dda kati abantu banoonya abayigga buyizi abawa ssente ate nabo bazimulyako buli kuba bamugamba nti mwe muzeeriire alowooza kukozesa maanyi kukozesa kubba bululu kukola biki kubanga naye atabuddwa ne kye tumuwulira amagezi Katonda genda mugamba nti geyeetaaga kwenenyeza ddala kwe kwaliresa okutuula omu n'okutabagana n'okuteesa nga tukkanyiza ne Kristo tuga nti ye Katonda atugamba kitutuule tuteese tutereze eggwanga wali neggwanga nabaga nti ye Katonda alyagala President Museveni kasala amagezi kakola atya kaagaane ye bw'anaavaawo oba Katonda abaanamuyambe n'avaawo bulungi tetumanyi oba n'avaawo bubi kubali neggwanga nti bwe abasinga bavaawo nga mundu yeebasse tetumanyi ye Katonda akola nga bw'ayagadde naye yali badde awuliriza n'agamba bannange kye tuba tukola eggwanga oba Mukama yali lironda tukyuke tuteese kuba bino byonna ebyokubba obululu tebitugasa ne twonona ssente z'omuwa omusolo ne tukola biri ne tukuba abantu emmundu nefuuka emmundu abantu ne basibibwa abataali tuba tweyongera ate bikolimo tweyongera ate kuyiwa musaayi bassebo ne bannyabo kati emisango egyo nga tunaagiwona twali badde ffenna buli omu akkakkana wansi ne tuwuliriza enjiri eno kuba Kristo yagamba nti buli vvivi lijja muvonnamira na bulimi okumwatula ne bw'osala amagezi agenkanawa ne bw'onoogasala n'ogamba nti nja kusala amagezi mutabani wange bw'anaalemera nzizeewo muzzukulu wange waliwo ebitajja kusoboka bassebo ne bannyabo nga ye Katonda alaba akusalira amagezi eraga nti oye President Museveni gwe yakuwa ekisa n'obeerawo ne tolowooza nti abalala bajja kusobola gwe Katonda we aba akulonze n'akwawula oba wanjawulo ku balala naye ate omulembe gwe bwe guggwako abajja kuggyawo omulembe ogwo kati kyenva nkubira omulanga Pulezidenti ng'owuliza enjiri kubanze mbaagala nnyo bawula enjiri abakulembeze mwenna ab'ebiti ebyenjawulo mu bakabaka ab'esayidi ne sayidi twali badde tuwuliriza ekigambo kuba Kristo agenda kufugira wano mu kigambo ng'ekigambo ekibuulirwa kyayagala abantu bakigondere ng'amazima gayagala bagondere kyebanga nti kyolaba n'ekkanisa yatabulwatabulwa dda basala magezi gano basala mali
kakati uli ekkanisa egamba nti ate simanyi president yajjawo okuwandiisa amakanisa simanyi ate bakole batya kakati ekkanisa naye eryawo ezunga buzunzu ye oli anoonya bululu bwe temuvaawo nkomawo. Mukama waffe yeebazibwe. Nkomyewo mikwano mbalaga ekkanisa okukwakulibwa kuno kwayita okukwakulibwa okufuga nkubalaze nti Kristo alina kufuga ng'afugira mu kigambo kye bayita okukomawo mu kitiibwa. Ekire kikiikira bukiikirizi kitiibwa so tasobola kutula wano ku nsi ekyo tekisoboka lwa nsonga singa atula mu Uganda abali Japan bajja kuggwera wano betwagala obayigiza bamanyi nti Yesu agenda kujja wano tufuge naye mu mubiri si bwe kiri kitegeeza mulembe guno nga bwe njja nnyonnyola nga nti ola nti buli omu atabuddwa era mbadde njogera ku kyekkanisa nti ate pulezidenti yajjawo okuwandiisa amakanisa mu bibiina by'enigio nakinaki simanyi ate zibeereraawo kakati ate ebyo nabyo bya bulimba buli awo yanoonya gali agabiina aganene akalimu Pastor Kayanja Pastor Serwadda abo bonna abali mu mivuyo ne kye bakola tebakyakitegeera be bali mu mivuyo abo banoonya kubanga ayagala bululu kubanga amateeka tegasobola kuvaawo kubanga obuweereza obuwandiisa bw'oguleetako ogenda diwandiisa onooliwandiisa wa Kayanja onooliwandiisa wa Serwadda onooliwandiisa mu gavumenti lina abalisigadde mu bbanga oba onoofuna ebintu ebivuyo beeru banaabireetera ku adresi ki kakati obona obuvuyo obuli awo kutabulwa ye oye musajja mugezigeza anoonya bululu n'alaba abaana abadongo be n'abadongowaza omanyi pulezidenti yamanyi okudongowaza abantu nze mumanyi naye amateeka tegayinza kuvaawo okujja nga tufunye etteeka ettuufu erirambulukufu naye tewayinza kuvaawo tteeka nti ekkanisa tena bwewandiisibwa tena gavumenti bwegirondola ekoze ensobi tolaba ffe bwe batuwandiisa era tuna sente zaffe tuzisa ku akawunti zisa ku New Eden tetugenda zissa ate wabbaffe tetugenda zissa mu Victoria tebatuyitira mu Victoria ate era n'ebibiina weebiri olaba waliwo NRM ate olaba waliwo ne simanyi ne NUP naani nabyo byewandiisa toyinza kusanga sente za NUP nga bazisaze ku movement toyinza kuddiza za movement noga nti ogenda zireka mu bbanga nabo baba n'akawunti yabwe kuba beewandiisa kati bwe tumala okubanga ekkanisa emaze okugwa ekkanisa etandika kufuuka ne tufuuka nga abadongo ne batudongowaza tulina okuddayo okumanya amazima ti amazima gasigala mazima tukujjako ng'ekkanisa emaze okuwuliriza n'ekkakana wansi awo tujja kufuna ekyokukola ekituufu nga tutudde wamu n'amateeka amatuufu tulabe ekkanisa bweyinza okutereezebwa ne tosobola gitereeza n'osala amagezi n'okola gano n'okola gali tebijja kusoboka ne bwe tunaakola tutya ye ekkanisa ejja kusigalawo ng'eweereza kubanga Katonda ye yagirokola era ye nannyiniyo. Ngenze mu maaso nkyali ku nsonga eno ku kufuga kuno bwe tusoma okubikula 2 ennyonnyola okufuga kuno okuva ku nnyolo okuna ti n'entebe z'obwakabaka nga kuliko abatuddeko bwe okusala omusango n'emyoyo gy'abo abatemebwako emitwe n'okutegeeza kwa Yesu olw'ekigambo kya Katonda n'abataasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo so tebakkiriza nkovu ku byenyi byabwe ne ku mikono gyabwe ne baba balamu ne bafugiramu ne Kristo emyaka 100. Kati Bayibuli eni bw'egamba entebe zino era ze ŋŋambye nti entebe z'obwakabaka ze ziri mu Danieri eyogera ku baatemebwako emitwe abantu bamanya ate kuno si kutemwako emitwe kuli okwabali baba bategeeza abantu be balwanyisa ne babanga abatalina gye balaga kubanga okutemebwako oba okulaayibwa oba okukola kiki naye ng'ate bagenda kuweereza Katonda n'abo Katonda bategeeza tetegeeza ate bali neegamba nti bano bwabwe okufuga emyaka 10 era tebakkiriza nkovu ku byenyi byabwe be bantu abatekkiriranyiza n'ebigambo byansi abantu bangi bekkiriraganyizza n'ensi balina enkovu abasumba abafu abasinga wano mu ggwanga Uganda balina enkovu y'ensolo kubanga bakkiriza ebisiyaga bakkiriza ssente z'amadiini bakkiriza buli kintu kyonna enguzi eyo gye bayita enkovu baafuna enkovu y'omwoyo abo kye bayita enkovu y'ensolo y'ensi kakati n'abafune kati waneegamba nti ne bafugiramu emyaka 10 abafu abala ne bataba balamu okutusa emyaka 10 ejjaggwako kwe kuzuukira okw'olubereberye kakati wano okuzuukira okw'olubereberye nako kutabula abantu okuzuukira kuno kutegeeza ki tebategeeza nti abantu bajja kuzuukira okuva mu ttaka abaafa badde ne Kristo bajje bafuge si kye bategeeza kubanga omuntu bw'amala okufa wano aba takyalinawo ttaka aba takyalina kyapa aba takyalina nnyumba talina biwandiiko bategeeza ki tekkanisa mu mulembe guno bassebo ne bannyabo tubadde twaddamu nga twafa tuddamu kuzuukira buzuukizi nga Ezekiel essula 37 Ezekiel bwe yali alagula ne bamugamba genda olagule ku magumba ga Isirayiri amakalu agali mu kiwonvu amalaalo ne gaasama
tebaali Bayisirayiri nti baali bafudde nga bali mu ntaana. Baali baasaasaana mu kutegeera nga baafa mu mwoyo. Nakyo kye kitegeeza. Kubanga abantu abamu bamanyi okisabiramu si kibi, nga balowooza nti abantu baali bafiiridde ddala nga bali mu kiwonvu n'amaguma ne geegatta. Baali baafa mwoyo nga Isirayiri yafa mu mwoyo n'esaasaana nga kati Katonda agenda kugizza. Katonda yali nnabbi ng'alina mwoyo gwa bunabbi gwa kutonda. Kati omwoyo gw'okutonda ogw'obunabbi ogwa leero gwa kusomesa bantu baloke tuddeyo tukwatagane. Kitegeeza nti okuzuukira kuno okusooka si kuzuukira bantu abaafa bave mu ntaana. Neffe ffennyini ng'ekkanisa yali emaze okugenda e Babuloni nga tufudde ng'egudde. Kakati tugenda tuzuukira, tugenda tuvaayo mu kufa kuli kubategeeza tulyoke tufuge ne Kristo. Kati ngenda ate ku lunyiriri olulala ate mbategeeze okufuga kuli. Kansooke ngende mu kitabo ekirala mbalaga okuzuukira kwa Kristo ng'azze okunona ekkanisa. Otegere nti yo tegenda kudda wano kufuga. Ndi mu kitabo Basesalonika ekisooka essula ya 4 ogenda kulaba nga kanisa tegenda kudda wano kufuga nga Kristo aginonye okuke kujja mu kire okwokubiri ekitiibwa kye. Olunyiriri lwa 14 kubanga bwe tukkiriza 15 kubanga ekyo tubabuulira mu kigambo Mukama waffe ffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwe. Mukama waffe tetulisooka abeebaka kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu okwogera ggulu n'eddoboozi ne malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda. Abo abaafira mu Kristo balisooka okuzuukira. Naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Anziremu olunyiriri luno. Naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga wamu ne Mukama waffe ennaku zonna. Kati boogera ku kuzuukira kuno okwokubiri ng'abantu ddala bazuukiridde ddala tukyusiddwa mu mubiri omulala ne bali abafu bazuukidde ddala bali be boogerako kwe kuzuukira okwokubiri. Kubano mu kubikula tulabye okuzuukira okusooka. Kuno okuzuukira okusooka kuva mu kufa kuno okw'omwoyo kutubadde twafa ng'ekkanisa. Wabula okuzuukira okwokubiri kuli kugenda kyusiza ddala emibiri gyaffe n'abafu bazuukirire ddala mu mibiri egitafa tugende tusisinkane Mukama waffe Yesu. Naye ate waliwo twabadde tusoma Luka mu kununulibwa Bayibuli egamba nti obwakabaka nga bubajjidde ng'ategeeza nti Kristo ng'akomyewo okufuga ensi mu kigambo bassebo ne bannyabo. Kanziremu ennyiriri zino oyawule ebigambo bino olabe nga wano kutwalibwa ddala teri n'omu agenda kudda wano nti agenda kufuga ku nsi. Kanziremu ennyiriri zino kitabo ky'Abasesalonika ekisooka essula ya 4 olunyiriri lwa 15 kubanga ekyo tubabuulira mu kigambo Mukama waffe wamu ffe abalamu abasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe tetulisooka kwebaka kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu okwogera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda. N'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe Yesu ennaku zonna. Tegambako nti ate tukomewo tufuge. Awo egamba kubeera ennaku zonna. Ekyo kye kitegeeza okukwakkulibwa okusembayo kuli kwe bagamba nti abafu balizuukira. So nga ne wano mu kubikula 2 tulabye okuzuukira okusooka kuno kutegeeza ki? Kuli kuzuukira kwa kubiri. Kuno okusooka ekkanisa yali egudde. Ekkanisa tubadde tufiiridde mu bibi. Nga buli mwaza twala ebyamagero wiiki eno omusajja w'amaanyi agenda kubasaako amafuta simanyi 77 P5 nga bye bye twafiiramu simanyi combat week amadiini buli omu ng'alina gye yafiira omusajja w'amaanyi okwo kwonna kuba kufa mu mwoyo. Kati kwe bayita okuzuukira okusooka kati ekkanisa eddamu okuzuukira okusooka bassebo ne bannyabo ng'okwali mu Ezeekeri yagamba nti yogera ku magumba gatandika okwegatta gajjeko ebinywa gajjeko ennyama. Yali teyogera ku magumba mafu. Abayisirayiri bali tebafudde baali nabo baafa mu mwoyo nga Katonda agenda kubazzaawo okubagatta baddeyo babeere omuntu omu. N'ekkanisa Katonda kyanoonya okugizzaayo kyayita okuzuukira okusooka. Kati okuzuukira okwokubiri kuli bakutwalibwa ndi mu kubikkulwa 2 kankongere ku lunyiriri lw'omusanvu. Emyaka egye 10 bwe giriggwawo Setaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye. Wali abeera wano lwaki waggulu bagambye asibibwa. Saasomerwa waggulu kandoke ndusome 2 nenda bamalayika nga kuva mu ggulu nga n'ekisumuzo ky'obunnyo obutakoma n'olujegero olunene mu mukono gwe n'akwata ogusota
Kusota ogwedda ye mulyolyomye Setaani ne gusibira emyaka 10. Setaani ajja kubanga asibiddwa mu biro bino lwaki bategeeza bulimba bwe kuba bule tunajjayo amazima buli muntu n'ategeera amazima obulimba nga buggalirwa buli lwe tukola enno nejjawo endagaano ya Setaani nga Setaani ebyabivaako ng'abiviirako ddala kye bayita okusibibwa obutalimba bantu ng'amazima gavuddeyo. Naye wano emyaka 10 bwe giggwako abanaasigala nga batambula ne Kristo nga bakyali balamu kubanga bagenda bamulanga balala beeyongerayo aga nti emyaka 10 egiriggwako Setaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye era aligenda okulimba amawanga mu nsonda enye ez'ensi Googi ne Magoogi okubakuŋŋaanya ku lutalo lw'omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyanja balirinnya ku bugazi bw'ensi ne bazingiza olusiisira lw'abatukuvu ekibuga ekyagalwa omuliro ne guka okuva mu ggulu ne gubookya. Nti obudde buno obulisembayo wagenda kuba olutalo oluzibu ennyo ng'abantu ate Setaani asumuluddwa ate baagala okulumba ekkanisa eriwo mu budde obwo ogizingako bagirwanyise kakati awo ate nga ne Kristo azze bayibega nti omuliro guva mu ggulu ne gubookya. Kakati ebigambo bino olw'obutabyawula abantu abasinga bamanye nti nno Kristo agenda kutunona atutwale mu ggulu tukome tufuge naye. Bassebo ne bannyabo yagamba kunona kanisa ya kitiibwe ne kanisa tennabaako na kuwadawadako ne kuyabatume. Kanisa y'abatume yali yanjawulo nnyo ng'ate yaffe esuubira okubeera ekitiibwa ennyo tukyali mu mivuyo ate abantu balinda Kristo kubatwala mu ggulu kudda kufuga tekisoboka wabula agenda kufugira mu kigambo ng'ekigambo ye Kristo gwe muti gw'obulamu nga ffe tuzuukira kati abantu bali mu kuzuukira abanaategeera amazima amakulu nti ekkanisa ebadde mu kufa ebadde Babuloni kwe kuzuukira wano abiri kankuddemu okuwulira okuzuukira okusooka olunyira 6 ku bikulu 2 awereddwa omukisa ye mutukuvu alina omugabo ku kuzuukira kw'olubereberye kufa okwokubiri tekulina buyinza kubo naye banaabeeranga bakabona ba Katonda ne Kristo anaafugangamu nabo. Ti buli anaazuukira mu mulembe guno ategeera omulembe n'akyusibwa n'ayingira mu mulembe olwo aba azuukidde bw'amala okuzuukira kyava akuyita okuyingira mu mulembe agenda kufuga ne Kristo nga tufuga na kigambo nti ekkanisa eno egenda kufuga ne Kristo nga tufuga n'ekigambo. Danieri bye badde etegeeza ebyo ne Danieri 2 byeyogerako nyega nti nalaba ejjinja nga litemeddwa awatali ngalo ne liryoka likuba ekifaananyi kyonna ne lijjula ensi zonna ne bagaa nti obwakabaka obwo obugenda okuteekebwawo tebugenda kulekerwa ggwanga ddala lyonna wabula bugenda kufaafaaganya obwakabaka obulala bwonna. Kitegeeza kigambo kya Katonda ekivaayo mu mulembe guno tekkanisa bw'eneegenda yeegatta ng'egenda etegeera amazima ng'egenda etegeera amazima Katonda agenda giyimusa agiddeyo agigatte tubeere bumu tubula abantu batandise okulokoka naddala manga ag'ebweru eyo olaba ng'abantu balokoka ng'abantu bakyuka naye bwe banaategeera ate amazima ensi egenda kuddayo efugibwe Katonda Bayibuli kyetegeeza kweyita okuzuukira okusooka. Kakati gwa mpuliriza ng'okyali mulembe omukadde Katonda atulabanga abaafa mulembe omukadde twagwa kakati tuddamu tuzuukira buzuukizi tutegeere amazima tuddemu obulamu buli obwo bwa Katonda obw'amazima ddala. Kakati awo tufuge ne Kristo kwe tuyise okukwakkulibwa okusooka nti Katonda atukwakkula mulembe guli atuyingiza mulembe omulala ate okukwakkula okusembayo kwe kuli okugenda okututwala Basesalonika kweyogeddeko nti okwo teri kudda tugenda kubeera ne Mukama waffe Yesu tewali kudda. Kati ebigambo ebyo bitera nnyo okutabulatabula abantu ne baga nti ebiseera by'okukwakkulibwa Yesu agenda kujja kunona ekkanisa tebetugenda ffe kuyita mu kubonaabona n'okubonaabona kuli kwa mirundi 2 boogeddeko kuno okugenda okusembayo nga baagala okulumba ekkanisa Katonda agitwale kubanga yiwagenda kubanga abantu bali mu kubonaabona batabuddwa naye nga ate Setaani ateereddwa mu bantu ate buto ate ne wano tuli mu budde bwa kubonaabona kubanga ku bikula 18 ekinnyonnyola nti Babuloni kigudde mu kifulume muleme okussa ekimu n'ebibi bye n'ebibonyoobonyo. Tegeeza nti gino emirembe ebiri egiriwo girimu ebibonyoobonyo waliwo kati ebibonyoobonyo ebiriwo nabiri ebirisembayo eby'amaanyi ennyo ng'ate Setaani asumuluddwa ng'ate ayagala kulumbeera ekkanisa Katonda alyoka asooka agijjewo ate basigale mu kavuyo paka nabo lw'anaabagira kiki nabo lw'anaabakyusa ebyensi bikome bassebo ne bannyabo. Naye gwe abadde alina ekirogambo ekirowooza nti nno Kristo agenda kutwala ekkanisa akomewo afuge nayo si kyekituufu. Kituufu agenda gitwala kwe kugikwakkula ogikyusa afuge nayo nze si kyekiri ekituufu nti egenda kusooka egenda eri mu ggulu eri Katonda ekomewo. Ekyo tekiriyo bassebo ne bannyabo wabula eggulu lyeboogerako gwe mulembe guno ogusembayo eggulu erijja ku bikula gweyogerako tinendaba eggulu erijja n'ensi empya nga kitegeeza nti ensi egenda kukyukira muli n'ekkanisa ejja kubanga eyigiriza ensi okukyuka
kati gwampuliriza ebigambo ndowooza byawudde bulungi n'okuzuukira okutegedde bulungi tetuli mu kuzuukira kati kyevaga tugenda kulaba nga entaana zaasamye amalalo gaasamye era waliwo yaloota ekirooto ekyo ng'alaba entaana zaasamye abafu bavayo nga tijakulaba ku mulembe ogwo ne mugamba nedda biri lugero kati entaana zigenda zaasama ategeera amazima ajja kugenda avaayo mu kufa kubanga abafu senga bazuukira ne babeera wano ku nsi oyinza okulaba olutalo ate olulala nze kitange yafa tewakyali ttaka ennyumba ye tewakyali jjajjange yafa ettaka terikyaliwo baalitundatunda dda n'owuwo naye bw'afaanana kaakati bw'azuukira agenda kugenda wa ani anaabawo we bagenda abo bonna abaafa ne baabalokole ne bazuukira tekisoboka na busobozi teba Peetero bazuukire naffe ate tuwanyisibwe tudde mu mubiri omulala kati tugende ne Yesu ate tukomewo tufuge ne ba Peetero bagenda kubeerawa bonna bazze babuulira enjiri emirembe egyo gyonna tiwali mataka tiwakyali kino ensi eyongedde ekulaakulana n'ebye tuliko tebakyabitegeba wao tetuganye basobola obitegeera n'ebintu birala nnyo kati ebigambo bino bibeera mu ngero bassebo ne bannyabo n'olaba okuzuukira gwe noloza nti omufu yagenda okuzuukira kuba waloose amalaalo gaasamye era abantu bamanyi naloose nga nsabira abafu nedda babagamba kuba oyigiriza kigambo abantu bagende nga bazuukira bategeere era tebategeeza tujja kugenda ng'osanga abafu entaano zisabire abantu bazuukira abantu bennyini baafa mu mwoyo asembeyo obujulizi bw'ekirooto kye nafuna naloota ekirooto edda nalina omusumba eyannyinyo yanzivuunula nga mukama yamumpanga sinafuna kisa kyakuvuunula nga ndoose mukwano ng'oluguudo waliwo oluguudo waffe nga lulimu ekkoona nga mukwano alese tractor n'alese nda n'ajjamu ekkoona kati yajjamu ekkoona ng'emmotoka zissa abakyala abamu bavuddemu obwongo abamu bavuddeko amagulu abamu bavuddeko buli omu enviiri ziri eri emikono giri eri engalo ne buli gwe nakwatangako ng'omutwe gukomawo nga guddako ng'obwongo bukomawo n'amagulu ng'azuukira kakati bwe nabuuza oluganda nannyonya naga nti mukwana akiikira Kristo kuba Kristo mukwano gwaffe tiagenda kukubikula ekigambo ekigenda okuleeta amazima okujja amakoonakona agabadde mu kkanisa ti amakoona gano bwe gavuddemu obubenje bw'ekkanisa abakyala bano bakikirira amakanisa tibaafa dda ge magulu agavaako ebigere ebyavaako obwongo bwavaamu tikati okubakwatako n'ogenda nga baddamu obwongo n'enviiri zikomawo n'emikono gikomawo ne balamuka kyekigambo mukama kyakuwadde ekigenda okuyigiriza amakanisa okutandika okudda kubanga ngekyasooka kuntabula gwe abantu abavuddemu obwongo bukomawo abavuddeko amagulu gakomawo abavuddeko enviiri zikomawo nange nendoota ekirooto nga kintabudde kati ebirooto bino byetuloota bassebo ne bannyabo oba okwolesebwa kutufuna kuba kwetaaga omwoyo w'okuvvuunula tubula bajjajjaffe abaatusooka ba Danyeri baani bonna baatambulanga nga ebirooto n'okwolesebwa bamala bivvuunulo oba ebigambo ebizingezingeko ebya Katonda ayogerera mu ngero tubula abantu abasinga batera okubula bwaloota ku kirooto ng'alaba Musumba Sserwadda ng'agamba ngambe ogenda Sserwadda bagamba Victory Buwanguzi bw'olaba Kayanja baba boogedde ku Miracle Center Katonda agenda kukola kyamagero bw'olaba Kiganda baba boogera ku Focus beera ku mulamwa Prayer Palace beera mu kusaba kati oluusi Katonda aba ayogera ngero n'olwokola mukristaayo n'atunga n'alaga eno n'alaga eri n'alaga eno aba ategeeza linnya liri beera ku mulamwa Focus kati ebimu aba abitegeeza olumu baloota President Museveni nga basisinkanye aba ategeeza kuyitibwa kwa ggwanga Uganda kuba President yakyali kulembera Museveni naye oluusi bw'otamanyi nti nnindira Museveni musanga tojja nakumulaba nako kakiva tubavuunula oluusi ng'ebigambo byemufuna byetaaga okubavuunula muleme kuwaba oluusi abantu bebakolera kyebayita kaloti oba haloti kubanga bwaloota kino ng'atandika okukikola naye ng'amakulu tagategedde makulu gaakyo amakulu gano twetaaga omwoyo avvuunula akomewo Bayibuli kyebagamba nti nzimba ekkanisa ngenda gizimba ku musingi gw'abatume ne bannabbi ekkanisa ezimbibwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi teyawukana na bunnabbi bannabbi babanga n'okuvvuunula ebintu ne babinnyonnyola n'obitegeera nga bwe kunnyonnyodde Ezekiel nti yali yetegeeza abantu nga baasaasaana balinga magumba makalu tebakyategeera Katonda basamira bakola bino kati ne batuma Ezekiel ayogera obunnabbi obunaabazza ne batandika okubasomesa ne bakomawo ne baali tebategeeza nti amagumba liri lyagwa eri lino nali liryagwa eri bazzaako ennyama si bwe byali bassebo ne bannyabo kati ebigambo bino ebya Bayibuli byakuvuunula bassebo ne bannyabo tubula bitabula nnyo abantu ne bibatabulatabula naga nze sibitegeera binsobedde Bayibuli etabulatabula nedda twetaaga bwetaazi tubeeko n'omwoyo okuvuunula atuyambe oba omwoyo mutukuvu atubeere atusomese bassebo ne bannyabo mbakubiriza mwenna abasumba baffe tubaagala buli abatuwuliriza mutwegatteko mujje muyige ekigambo kya Katonda twongere okubeera n'okubikula Mukama kwatuwadde mulembe guno tumanye ekkanisa ejja kuddawo n'eggwanga lijja kutereera tukubiriza buli muntu atuwuliriza kabaka pulezidenti mukyala pulezidenti
Bobi Wine mu kitiibwa kye n'ababitiibwa abalala tubakuliriza mujje tukwataganye n'ekigambo kya Katonda kigenda kutereeza ensi kubanga ye nteekateeka ya Katonda teri agenda giwakanya teri agenda gisobola kugijjawo wadde okugiremesa wabula yo yejja okulemesa oyo ayagala okugiremesa. Ebankubiza pulezidenti w'eggwanga gwe wennyini kubanga nakugamba nti Katonda agamba kwenenyeza ddala ng'otegedde n'ekyokukola si kwogera bwogezi bigambo. Eggwanga lino tyali baddenga literera mangu nnyo 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 senga ogondera eddoboozi lya Mukama. Abankuumire abampera omukisa.